Mwali mweyagala. Oli mukwano gwange atalebera mukwano gwange paka. Kati ki? Bamwe ebyo musajja wandi katumanyi amayinja ganyi mukasuka ng'oli bweru. Ekiba kyankalani. Mukwano. Yayita kyakuwagumala. Yali agushe yalinga nnyo. Bangamba abakazi abamaaso temukkuta laavu, wali tokkuta laavu. Kireka nali mu misinga. Tomulaba w'omwagalidde. Oba okitegera ekintu ekyo. Bajjo ki ekikakasa nti alina omukwano? Era naye abukomba. Bajjo si mukombi wa Bugera alina kyanoonya. Chiche nakola. Twali tulanga factory yaffe. Ng'ovudde ku baana be muzadde abo mulembe gwo. Abasajja abasinga babatayiridde bukulu. Twali twogera ku kya factory golako nga simutayirira. Kati lwaki oyogera by'otamanyi nti nsi kunyonyola embeera bwe yali. Kati mutayirire. Of course. Kati mu byonna waki mwasalawo kuyitaawo. We wali wagenda obba wa amatu. Amawulire gaali mangi agayitingana. Tulina okuleeta ekintu ekigenda ate okugula abantu amatu buto. Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate zonna oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga n'ebbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere. Eno nene leero lwa nsonga nti nno era n'ekifo kya bbaala na restaurant so kiba kitegeeza abantu baba bangi nnyo okwawukana ne kuyawaka akati eno y'abantu bisatu so kupita ejjatuuka ekiseera ekole ki ejjule nga yeetaaga okugogolamu kati dhani omuntu okujja n'ajjamu amayinja kati aleeta buleesi lupiira ne lusonseko mu pipe eyo ne lunywamu amazzi ago. Kale nonya kuba nafa Aulia Holdings ngokozesa namba ez'essimu. Mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings. Ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku Bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kennyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Omuzadde essomero wogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza ly'erya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nnassale okutuukira ddala ku kibiina eky'omusanvu essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu so nga n'abayizi balina tanka kwe banywa amazzi amayonjo dormitories zaffe enteeketeeke bulungi omutali mujjuzo ebifo eby'enjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo katemba n'okuyimba nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga saako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba emmotoka zo we ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava awaka. Brain Parents Day and Boarding Primary School. Showtime Music presents Aziza Zion live at Serena Hotel Kampala in Strings of Love concert. Saturday 4th November. Entrance is only 150k. Early birds are 100k and a table of 8 goes for 3 million Ugandan shillings. All tickets can be bought at www.quicket.co.ug. Come feel the real love with the king of guitar, Aziza Zion. Namukwakula, the resentment. Battle wakati w'abaana abana-Uganda abaffe. N'omu Nigeria, Ken Eriks Ugo. Don't
push me to the wall or you will see the other side. Zubeida Tontakura. Mu Serena nga 18 November 2023 Victoria Hall okuyingira emitwalo 10 emmeeza milioni 3 emiryango giggulwawo ku ssaawa 4 ez'okumakya. Kusema official najyo sinzira okubanga ate otulaba subscribinga ku mukutu guno ate okusobola okubanga atofuna videos ezifanaganako bweziti yonna gy'owangalira mu bitundu by'ensi nkwebaza ate bwe bali kubanga ate otwegasseeko kwaniriza ku episode eno nate uploaded ku channel eno kakati obanga otulaba omulundi ogusookedde ddala osobola okusubscribinga ate ne twongera okubanga ate tunyumya emboozi ndi wano bagiyita Nash Grow toyongera ko kintu kyonna bring your inner beauty out leeta obulungi obukuli munda bukufubutukeyo bakulengera eri bagamba oyo omwana mulungi era kati gwe omanyi Uganda eno president wako kujakomye okulwako abantu bewe ebitibe bifanagano ba president asobola okubeera president wa Nash Grow osobola okubeera CEO wa Nash Grow osobola okubeera executive director wa Nash Grow osobola okubeera chairman kati mweno bwaguga ya company oli ki banange ndi CEO kazi magala nyaka CEO sikukagala tukakolerera ebiseera bino then ku WhatsApp gundiyo oyinako boss radio oyinakani oyinako ki zidi boss radio oyinako ki wateekako ka Nash Grow CEO kyekiriko senso okula ogamba otya gye tuli bagamba batya abaakuno n'ab'ebulaaya bonna balungi alhamdulillah Allah akuumi bw'ova Dubai oyinayo abakuwaana ne wano oyinayo abakuwaana sikitegedde ekibuuzo ekyo Dubai oyinayo bewaleseyo abakuwaana wano oyinawo abakuwaana era sikitegedde ekibuuzo ekyotategedde ekyokumpaana nga mpandikwa nyinza n'okuyita ali kuwa boda nanga sister ng'ondabikidde bulungi oba otegedde ekintu ekyo nyinza okuyita ali ku mukyala w'emmere nangamba banange ng'ondabikidde bulungi mu lunaku bagamba nti olabika bulungi ofunanga bameka bayitirivu of course oba otambula olina gambo waliwo n'abatomera waliwo ababeera bavuga n'atomera sikutusudya Simon waliwo ababeera bavuga oli n'atomera n'okutomera because akulabye tomanyi bantu bamenyese magulu lwakuba ggwe oba otegedde ekintu ekyo oli ne yeekona naye ng'ekimukonyeza Nash Grow alaba malayika endiri bada obadde otya nerya malayika bali kuyita gonna naye ng'ogamba otya how is Dubai nungi bagamba batya abaana b'ebbala lya Dubai Kampala mulala naddala ng'otuuse mu Deira kituufu Kampala mulala omuntu si ndala yeeyawula nogaa nti kati munauganda ku munauganda omulengera nomanyi oli mukongo nomanyi kati bano bannauganda ngera obalaba abaana bali batya how is Dubai naddala mu byemirimu Dubai oba ngitandikirewo obudde buno emirimu mitono nnyo mu Dubai mitono ddala era obwavu bungi mu Dubai kyenyinza okubagamba kiyinza okuva ku nsonga emu oba endala olw'ebikolwa ebikolobero ebivudde mu mawanga g'abaddugavu ng'aba Nigeria abanagana kati bwe bagataka abanayuganda nekyetera ddala okuba nga abaddugavu emirimu giweddewo ne kiba nga Dubai obudde buno eyinza okukukosa bw'oba tewenywezeza esobola okukosa oba okutomeza era yali badde advise yange obudde buno eno omuntu waba olina kyokola wano ng'olina omulimu gwo ng'olina capital I will say like that to do something kyonna kyosobola okukola n'osobola okubeerawo sooka oleka okukwata sente ozitwala ku kyeyo obudde buno yes okugjako kadaama nga gogamba ogenda kukola mu nnyumba kuba ojja kufuna akakaddeko oba ze bafuna oba kamu abiri oba kyenda oba mmeka zonna ze bafuna nga tekuli bizibu tibagenda zikuwa nga bagenda kulisa bagenda kusuza wifi bagenda mukuwa bukima kikuwa naye owo omulimu omulala obudde buneeno Dubai sooka olindeko
embeera ekitegeeza ekalubirira nnyo omuntu ng'afulumye ng'alina okugenda either mu bed space oba ng'alina okupangisa ennyumba ye okitegeera yakati for example muyinza okuba kati nga obulamu e Dubai ne bakola deka zino zaswanga mu kusomero eriko obutanda obwo busatu ate bwetuuka ku bania area ya baniasi deyirawo wenyininyini kalina eyo empanvu ennyo ezo kati ate abo bo bamanyina okukola like kalina nnya nga waliwo ali kufula eyokuna wakati ne wano kwegamba ne bakolera ddala level nga nnya mayiwe nali eyo saafuna budde tewalambula wakola bubi obutalambula abaana oba oli katanda emboozi ojja ginyumiza ne kati obuntu bwange njagala nembuyisa muntu abaana oli akyaza munno bawe basa ogenda okulya ali ku munamugamba tontololo awo wembalinyala okutuukira ddala ekiri e Dubai baddiya balungi omuntu wakera kumakya nagamba bannange ngenze kola muleka agenda akole kuba ekiri e Dubai mu butuufu muyinza okuba ku butanda jukira buli omu alina shift ye for example abaana bagenda wano abaana bawala bangi bagenda n'ava ku mulamwa nga yeerabira ekyamutwala agenda sasula akatanda kagenda kutuka kagweko jukira newe kaba kali waggulu oba ojja kusasula emitwalo ana nze sente ezisembayo kusasula akatanda ebbeeyi nti mwabasula mwapatawo osasula boziti kati fe waggulu tuyitayo Buju Khalifa gwalasemba waggulu kagibeera mitwalo anaddira mu bina addako nasasulanga 5 owansi nasasulanga 8 mitwalo nga 8 kiki lwaki waggulu asasula ntono anti abeera eri mu VIP era no kyeŋŋamba 8 kyekinana kye Uganda 5 byebigaana ge Uganda ow'ebina gaana lwaki ow'ebina wa layisi of course kuba mulimu okwewanika buuka olina okulinnya ku bantu ng'okka bimanyi naawe okoowa okwambuka n'okudda oba okitegeera ate n'engeri ezo nga bwegambye nti era ebitanda byenyeenya nnyo oli owaggulu engeri gyeyenyenyamu wansi kigeyenyenyamu bakulaba ng'otikka owawansi olumu omanya owawansi ayingira buyingizi kitanda kye nga muteekayo kati waliwo abaana bembadengezako kugamba Simon kati nga bano eno abanoonya emirimu oluusi n'agaana okukola nadda mu bugayaavu abo abaana exactly bagenda kubonaabona n'abo abantu b'omu butanda olw'ensonga tolina mulimu owansi akola morning shift addako ayinza okuba nga akola mid shift omulala ngaakolera ddala kiro kitegeeza because tolina mulimu tolina kyakola tolina mugenda kusurvivinga onasobola okukozesa kyayagala oli bwagenda okukola tono n'akuddako ate oba omulala n'akuddako ate abaana Dubai tebalina bbuba ekyo badde okimanyi abavuka Dubai tebalina bbuba era amanya bulungi nti ono yakuvuddeko n'amanya nti oli kati yakuliko n'oli yakuliko bo bakozesa bukozesa kasitoge bakutegeera nti gwokukola tokina kyo toyagalira ddala kye bayita kukola ate oli available kitegeezo ojja kukozesebwa bangi nnyo ekyo kiri common nnyo ddala era oba okyali awo nga banyonya akatanda naye nga gwe wasuze naye ekiro gwe bakunyenyezaako bwe bati kati obulamu obuli akatanda kaba kenyinya ogenda okulaba okugulu nga kwe kuliko wabadde onyenye kawungezi kati bwe bwobulamu obutuufu obuli e Dubai Ancolate babita bani Ancolate ogenda okulaba nga okugulu aka Ancolate okamanyi bwebwo obulamu obutuufu oba otegedde ekintu ekyo so omuntu yenna atayagala kukola Dubai obudde bunaabonaabona omuntu yenna anoonya omulimu e Dubai obudde bunaabonaabona emirimu mitono nnyo ddala ate negwagattako okuba kati waafuna ekibayita buli afuna ka capital bano bamalaaya bangi nnyo kati buli afuna capital bamalaaya omuvubuka afunamu ku ssente jjukira ekiri e Dubai obudde buno abakazi abalinamu ssente kuwasa kuba abavuka be Dubai bonna baavu abavuka be Dubai bonna baavu kati ngenze nga mbwasayimo bwange ogenze nga mbwasayimo bwabwe gwako nashigulosi exactly ng'atandika okusola omusimbi kitegeeza bwe nsola omusimbi nedda kikina mpola bwompasaani afunamu nze gwasiza nze nfunamu mwenna mufunamu jjukira gwe tolina mulimu ate tolina ssente nze mugagga nyinza okuba obudde obwo okuba kati ekidubayi kya mirundi 2 abantu abamu bafuna abawala abamu abali Dubai bawasa ng'ekimuwasisa security kuba Dubai waliyo entalo nnyingi abaana balwana abaana betta abaana beryamu enkwe abaana bebba abadde okimanyi nti nno omuntu asobola okugula ennyumba yo nga yategedde olina ssente ze wakubye ne bakutaako ekiso ne batwala ssente ezo obadde okimanyi nti Dubai gye kiri obadde okimanyi nti nno mu bizimbe bwe byolaba mubeeramu aba Nigeria n'abannayuganda waliwo ekibinja ekiriyo so abaana bakipositingamu awo ekibinja ekiriyo nga gwe bw'olinnya lifuti bo bayita ku madaala ogenda ofuluma lifuti nga bakutuga because baba bategedde olinamu ku ssente
katugeze bana babakyala betunda tubayita ba ku kikubo nze mitala bayita abatunzi b'amatooke abatunzi b'amatooke abo baba neddiru ne bamanya kati nazikubye kuba bakuba sente every time kati bamanya ani yakubye gundi yakubye ani aziterese oluusi batera ne baziterekamu kuba bamanyi ozitereka nga engeri gye bani tebabbanzibe zimanyi okuzza omuzigo bakita kuzza muzigo kano inosooka n'obeerako nazo n'olindo batezizze muzigo exactly ti poliisi teroonyeza kazimbe tekagadde kati bamanyi obeerako nazo ate abalala bamanyi okuba nga akyesootinga ziyiseewa kuba ziba nnyingi amala yinza okubba ensawo eyo namba naye nga mulimu dollars euros okitegeera nga sente nga ejjudde kati waliwo gurupu y'abantu yebeera nga naye eri seeti ani yazikubye nga bajja bakusalako babasalasala juka nabo babamenzi batono ogenda otya ku poliisi ate abasinga tebaba nabyogera kati onotandikirawo olwedde oyinza obbanga oli kali wali visa yakugwako dda oli mu kuyiriba poliisi ajja kubuuza abadde ozijjeewo ezo sente okola ikamu ye eriwa eresa okweta ezo sente oluusi ne gwe babbi oluusi yakomplaininze ku poliisi swabuvi obubeera bungi obudde obwo ng'olina sente ezo sowabeerawo bano nga bamanyi ozinona ng'era okimanyi bamanyi balina ozinona kati byonna bibeeramu kati kitegeeza ebiseera ebisinga abaana balaba beetaaga abasajja abazannya emizannyo gye n'ofunawo ennuma obeera olina omusajja baba bakutyatyamu kati kambuze kitegeeza omulenzi asobola okubeerawo e Dubai nga girlfriend nkimanyi wa ku kikubo ng'agenda ku kikubo bangi ne bemulaba basinga okulaba mawulire abasinga bangi bemulaba mawulire that's how they are surviving babawasa babakolera embaga bulijjo nga bonna bawase tewagwa mikolo naye gyokyetegereza olaba abawala baba bakulukulu ku bavubuka abo gyokyetegereze bulungi nnyo okuwasa kuli e Dubai era bw'ovaayo n'owona okuwasa oba owonya ekikolimo ky'okuwasa bannange kuba okuwasa kikolimo wallahi twogere ebya serious okuwasa ng'omusajja kikolimo kati bakuwasa bate kati ekirala abasinga nga kigambye nti ekisinza okubuza n'abaana kati sente okukyekala kungi obadde kimanyi nti buli muntu afuna capital Dubai agala kola bbaala bw'atakola bbaala akola kayembe that's a private drinking place like terina license naye nga muggulawo ne munywa ekyo nakyo kyongedde okwavuwaza abaana kuba abaana babeera mu abaana nga tebakyenadde n'ekikumi kati wakuba kibadde kisiriseemuko naye time tekinaba kusirikamu nga ndaba buli wiiki e Dubai waliwo omuyimbi agenda tewaliwo ekisiriseemu kati nkubalire kireva gye yavaawo weekend eyaddako ne baleeta lagadi yabaddewo kweno weekend ne baleeta n'omuyimbi awo gwe bali toba yali ani ne baddeko ne baleeta Kalo Kasita ne Fefe Boss naye bagenda omuleeta nga waliwo era DJ yategese best of him waliwo yategese best Nimrod bo bajja ne bafeefe waliwo agamba best of tugeza agamba best of DJ Waswa n'agamba bwatyo best of DJ Ram kitegeeza nayo muyino sasuna muyingire waliwo yakoze eryato kwegamba nabeera nga wiiki yonna yonna bajja okipayinze obudde bonna wiiki yonna negwako nga buli lunaku mu nnaku 7 munaku waliwo ebbaala ekola ate nga mu kubeera okukola waliwo n'abategesa eryato waliwo yategesa house party kyokka abantu abaliyo bayagala bajje ono nakwa invitation n'owokubiri nakwa invitation n'owokusatu nakwa invitation nokaba ne bano abaana baagala nashi weesalemu okugulu oba omuntu aleka omutwe kwegamba byaba byongedde okwavuwaza abaana twogerako bitambira mu ssente mmekolo ebivulu bye twogerako birangingira ku mitwalo 10 ku mitwalo 3 omutuuza sasula nti wa ordinary ajja kusasula emitwalo 10 gwe wa VIP sasula emitwalo 3 mulimu okureserving emmeezi kati nomanya nti nashi tosobola kutuulamu tosobola kugenda mu ordinary era ojja kukwata kadoba bubiri osasula emmeezi okume blandi ate nga kyoyina okukola kuba newo batawagisasudde osangawo ekifaananyi kyo nga bakikutaddeko reserved by Nash Blow nga n'ebyokunywa babikuteereddewo kati nga kyoyina okukola kutuula ono osasule kutuula osasula obeerewo ye nga amasimu ge bakubira gwe gasobola okuweeza oŋŋambe okusasula kuli wakati w'emitwalo 10 n'emitwalo 3 n'emitwalo 3 kyekiri kakati olwo standard earnings eza munnayuganda omulimu oguli mu sweet kubeera wakati wa sente meka ku sente meka 1,200 that's KFC fast foods 1,000 be baana abaliyo ate tewali munnayuganda asusa 5 million obudde bune Dubai teri munnayuganda afuna million 5 kitegeeza afuna kamu 2 ku million 5 kyovola bakati kyovola kati ogenda okwetegereza abaana sente tebakyayina omusala gugenda okujja kati omwana afuna for example kati fair price abaana gye basinga okufuna million 2.3
abo 2-3 be banji emirimu egiri abaana ba ngogamba nti nako experience bagifuna basinga akola nga barista oba akola mu hotels ezo ziri 5 star basobola okuwa sente ezo naye omwana bw'ati ojjukira ekintu kimu tebakusuza olina okwetambuza kati okutambula kwe Dubai kuyinza okurenjinga ku mitwalo 5 ku 3 omwezi omwana bw'ati akola mu kifo ekyo kitegeeza alina okuba nga asasula ekitanda kya miliyoni emu oba emu kitundu asobola kuba nga afuna partition bagita partition nga bakusalira nga kuteramu loba nga otaddewo ekitanda kyo naye nga tolina nawe wekyusiza naye nga oyagadde kweyawula ku bantu ti ebisenge eyo yeye miliyoni emu ekitundu jukira kunnyonnyodde nti omwana wabako akola miliyoni 2-3 aba takyasobola buli bukalina aba takyabusobola of course kuba sente abazimenyekera kati ekyo tugeza kusudde miliyoni emu oba miliyoni emu kitundu yasasudde yagyeko dda 3 oba 5 ebyokulya abasigaza sente mmeka tanayambala okwambala kwa bbeeyi fe abakazi enviri ze Dubai zisibwa emitwalo 3 okudda waggulu atamulanga abisomba bitambula okufa obufi tobola babeera mu matooke ge n'abeera mu biki mu biviiri bye n'asomba okuvakeno n'asomba ebijanjaalo abyetikka kubanga biriko sente kati ekiviri kya 200-3 era agenda kitunda mutwalo lwaki abatabyetikka bwe biba biri ebiwanvu ajja kitunda mitwalo 2 gumu kitundu lwaki abatabyetikka wano nga kiguze 2,000 kale jjukira jinza okuba nga agenda eri gye babimusalira gye basala obusaza kijjawo ne ku 8 lwaki abatobyetikka kyobola obudde buno kiyinza okuba nga transport yasigaza omulimu oba yasigaza nga afuna kasente kubanga alina sente n'atalina yakyetaaga ebiva e Kampala kubanga exactly kuba kati omuntu nga tosobola kulya muceere ennaku 2 ali mu kitinga ekyana tosobola kulya muceere ennaku 2 leero ojja kumaliza nga oguze ettooke ojja gula emitwe gy'amatooke 4 omutwalo gumu lwaki sebbanga batakola obuzibu oli ajja kubuuza tutuuka tutya wano ensi buli omu gye yalootanga okugenda oli nagamba kambombe kangenda enkyusa obulamu obuzibu buva wawa obuzibu obusinza okuva tuyina emize emibi obwamalaya bungi nnyo buyitiridde ate kati ekisinga okwewuunyisa ekisinza okusobola okukuba ewala abamalaya bali mu Dubai temukyalimu alina myaka 26 they are below nze neewuunya n'abazadde nga gye bataamu abaana baabwe kati wallahi osobola okugenda ku kikubo obuuza omuntu yakava e Dubai n'agenda kuba babeera ku kikubo ekyo kuba ebbaala oba ogenza out tuzivaamu ssaawa 9:10 kati ezo poliisi ebeevudde kukuba ebagoba kitegeeza babeerako bangi poliisi erina obudde bwe bakwatira buno ebeera era buno obuseera bwonna naye kati ewummulamu obwo obudde eba teriiko bano basayidi baba tebaliiko era babeera bakimanyi nti ssaawa 9 okudda waggulu tuba tulina okubeerako mu mbeera yonna ogendawo oyinza okutuukawo nga tekuli mwana aweza myaka 25 obudde buno abaana bato bakabya n'amaziga bato nnyo ate ng'ekisinga okwewuunyisa abaana abo bajja bamanyi kye bazza okukola ajja akimanyi batunza baani babeera abazungu abayindi ababangaali basiriranka amawanga gaba mangi kubajjukira Dubai yensi etuukirwa buli muntu avudde mu nsi gy'azza gy'alambule kati abo kyobola babeera n'eyo chance abanigeria bajja ne sente nga nyingi baba n'eyo chance nti balina obbateega balina obbasika balina obbakwana kyo kinyinza n'okwongera okugamba nti obudde buno Dubai sirimu waali sirimu mungi atambuza bigere because bamalaya beeyongedde abaana bafusuddewo emirimu ate wajja ekintu ekyajja ekyasinga okuleeta okwonoona abaana be Dubai covid yajja abaana ne babasuubiza visa tibanange tugenda bateka ku visa paka abamu gwa bagamba gwa 10 baddiranga gwa 7 ne bagamba mutekeyo visa tataddeyo visa tumukwata abaana tebalina sente kuba bayite bakola emyezi gye bamalanga 3 nga tebakola kiba kitegeeza abalina sente baali batono kuba Uganda gye waligambye nti nno kankuba Uganda tatamperezeyo bukadde 2 ntekeyo visa naye mwavu oyina muganda wa USA naye covid yamutuga okitegeera kitegeeza buli omu yali yeyamba nga bw'oba toyina personal income nga tewakola like personal saving nga gwe oba gamba nti kitegeeza wali odda mu university oba okufuluma kati abaana tebafuluma nga kuba bamanyanga Uganda gyagenda teri kyakulya teri ntandikwa kitegeeza basigala mu university ne basigala nga tebalina mirimu abaana baluzinga emirimu bangi obeera abaana n'obeera mu baana nga 5 nga bonna tebali kubyogera nga bonna bali ku misinde nga batambulira ku butabo bwa bannaabwe kuba baddira kati obudde buno obudde abaana kibasinga okusurvivingirako
adira passport ye ogikweka bulungi oba nafuna visa yo nagikolamu copy amanyi goli kumpapula nga buli amubuuza amugamba visa yino kasitaba nga mufaanana muntu kati nga fe abawala abeeru muba mufaanagana ebiseera ebisinga abavubuka abaddugavu poliisi wejjomubaka oba ki kitegeeza agenda kukozesa byogera byo kitegeeza omusango bwe gweyongerayo nti oba tebagala passport tebagala ki oba bakutte bategedde nti obadde olimba kuba mulimu abalikini abeetegereza ennyo n'amanya nti si yeggwe oba yeggwe tekako ebinkulumu oba yeggwe tugende ku poliisi tukole ki tukuteke mu kamera that means olwo abayongedde okutta erinnya ery'Abannayuganda nti bafere kati byongedde okuba awezi baliza okugamba munoonye oba ne bamuteeka mu system kitegeeza ali ku wanted wali baafuluma oba bamukwatidde musango omulala tugeze oba ali mu taxi tasasudde bayinza omukuba omukalafa obanga bakozesezza amaanyi oba musango gwonna jjukira n'obuyambe nga bwegambye nti bweyongedde basobola okukwatira mu musango gwonna olaba basangayo guli omusango obubbi obwamalaaya n'ekirala abaana tebakyayagala kukola actually waliwo olina ensonga gyoyogeddeko gyenowozza nti nkulu obwamalaaya bweyongedde nnyo ate omwana agenda okujja ng'amanyi kyazza okukola bajja batya kati waliyo abakazi bebayita ba lubaabu oba oli Dubai osobola okuwulira alubabu gundi ekigambo ekyo kivuga nnyo omanya mutisi w'abakazi omanya omulimu gw'omukulu atikka bakazi bw'abatikka olwo era kyeveera oluusi bafuna n'abo abasajja begambye nga wegambye nti abakazi bawasa nnyo ekibafunyisa afuna connection nagamba kati nina sayime Uganda genda mu bbaala mpitira mu bbaala olaba abawala abali ido ojagala kyekiriwo oyagala okugendako e Dubai oyagala okulinnya ku nnyonyi nga boogera ngagamba mpa ebikumo olina passport siina mala dakika soofuna passport munaku 2 wali kuba aba ne sente miliyoni 2 bagikuwa ngaatekayo visa ne ticket ngaakuleeta afuna bufunyi buloka kitwale nti afuna buloka wano ng'abasomba abaakolera oyo gwogambye alubaba exactly kati asobola mukolera naye nga tamanyi nti gwakolera naye because bakwana abasajja bano babayambeko abaana bagenda ku kkubo n'alabanga si byangu kuba si byangu ebyasibya si byangu ekituufu ky'abaana bamenyeka amagulu abaana bafa abaana babakulula kuba abasajja babagoba ate abasajja bajja obbakwana tebaba mu uniform basajja tebaba mu uniform kwegamba jjanga tomanyi oyinza okugamba kasitoma abamu babatwala n'amutuusaayo nga yabadde alina musirikale azze mukwata kitegeeza amukutte n'amukwata n'obujulizi n'amukwatira ddala ne waatwala n'akola ki n'abanga alabyewo kikyengezako kugamba nti naye ate bano ababaganye okukola bano nti baganye okukola omusajja oli gwe guba omulimo gwe kibooko mpi kubajjamu njala kukukuba kuzza mu layini njagala ki ono yeerwaza bakutwala mu ddwaliro mira eddagala genda ku kikubo oleete ssente zange omuwala bakutikka kubajjukira ayinza okuteekamu miliyoni 5 ye nga yagala miliyoni 2 kati nga omala okujja miliyoni 2 nga yakuta ate nga kyenjogedde ekitasoboka balinga mu 3-4 kitegedde obulamu bwe babuzannya kitegeeza omwana ono alina okubeera ku pressure ey'amaanyi anoonya abasajja abeere ku kkubo alabe ng'afuna gw'asobola okukuba z'omugagga according ku information yo gy'olina omwana asobola okuzijjayo nga takubye ssente nga talina gwakubye kumubba bubbi ate aba agenda kuzijjawo zibanzibu kuba ababangali ababatwala ku kkubo batwalira emitwalo 5 kitegeeza alina kulaba ng'afuna omugagga egy'Uganda kati ababangali oje babatwalirako saakututte kubba kuba jjukira kati bamanyi okusetinga kati salary period nti 26 ku nnaku 15 abantu baba basasudde kitegeeza balina okubeera serious ku kkubo mulimu abaana bali mu accommodations nga ye gyali eyo tugeze ngali oba kyogerewa omuntu ngali eyo wala wabali accommodations bazizimbe eyo wala for example tuli mu Kampala nga bazimba nga Mbarara nga gyakolera naye wabeerayo ezo industrial areas nga walako shauja naye ngeyo wansi gye bazizimbye nga accommodation gyasulamu tewali mukazi akeera ku makya n'agenda n'akola kitegeeza wafuna salary alina okuyitako mu kibuga Deira awali Abannayuganda anywe kabbi afunire ku mukazi amusanyusa abo we bali bangi ku mawanga gonna kiri common ate jjukira Dubai okuwasa si kwangu okubeezawo omukazi si kwangu alina nagamba kangende ngule aba wangudde kati ogenda gula olusozi n'omusala gwo ogenda gusindika osanze omwana akuli bubi kitegeeza wakutwala oba badde ne miliyoni 3 zonna zibagenda zibba ate kati babeeramu ne bano nga wegambye tebamanyi n'okwana abasajja nga bakwana abasajja abo bakuba kibooko bwe bakukwana n'ojja nga oli mu Uganda mu Nigeria bakusobola
ngate bakutidde bamanyi okukuba bwojja nti obanja ssente oyagala okwekalakaasa bakuba ne bakasuka wabweru wakazimbe kati nyo biba bikolobero mu Dubai baba byongera okwonoona Dubai ku muna Uganda kyova twatuka ekiseera nga bana tukyafuna visa nga tufuna rejections otekayo visa ne bakurejectinga n'otekayo visa ne bakurejectinga because baba bakoya abana Uganda otuka mu companies ezisinga tebakyaba mu Uganda mulimo olwebyo emize kati walaba ujukira omwana yavaayo nagandi na sirimu kiina kye kyongera okwongera okutatanya Dubai timwene we mukola mutya ng'oli mu Uganda oba okoze ki kuba abaana balina abantu balina translations translators n'akyusa nti abadde ategeeza ki abaana balina olugambo abaana banywa ne babbosi baabwe abamu namugamba omwana ono omulaba avuddeyo n'agamba alina sirimu kyuka omwana yali talina sirimu yali bino ebya vibe mwana muto yali ku likes okitegeera nti ayogera ebintu bingi yasaka navayo bano basiyazi bano bakine bitakola paka yafuna ekisobola omuwa hit n'aluzinga omulimo n'aluzinga abantu oba okitegeera bamugoba of course ku mulimu bamugoberawo yali alina omulimu omulungi bamusitopingirawo kyamutwalira ennaku 3 okubanga aluzinza omulimu kitegeeza bamugyako mulimu bamugyeko ne visa baagala akole ki alina okukomawo kitegeera kati era amaliriza ali awo azunga mu Dubai kuba mwali kyokka naawe yali muwadde ezaakalanga oba omutya kugamba bannaye abantu banaagula kugamba n'abeera n'amaliriza ng'ali mu bbanga ekyo kiba kyongera kyokutata n'erinnya nga bwe gambye erinnya lyaki ly'omuna Uganda omuddugavu ogenda kusanga omuna Nigeria kati abawala abasinga bakowa abana Uganda agenda kwana omusajja agenda kwana mwana musajja mu Nigeria kitegeeza wakwana omusajja mu Nigeria abana Nigeria bagezi omuna Nigeria sobola okubeera naye emyaka 2 naye ng'alina kyeyajja okunona ekyo badde okimanyi ng'akuteresa emyaka 2 omuna Nigeria alinga muyimbi yalinga mu abamanya nti osobola obeera n'omukazi nga tomwagalangako nga walina bye wanona kamuweweete gwe nolowooza akwagala muno mwetuwungira ng'ojyayo kasente ko bw'omuwola bw'omuwa naye nga takwagala nako yadinodda kikano ekyo kati ye mu Nigeria we Dubai so nga yajja oba ategedde obadde oli malaaya oba obadde okola mu kampani baba ne laavu omunigeria omuntu gwogenda okutuuka kakunaazi akufumbire akuweka yesemalena kyayagala ofuna obina nakulagala avu nga akuva mu kunaaza mukwano nakunaaza nakufumya nagoya nakwalira obuliri nogamba nfunye naye ng'alina kyeyanona era bukyalumu ayinza okukeera ku makya omulundi ogwo it's either ayinza okukeera ku makya n'atwala essimu ayinza okukeera ku makya n'atwalako ID zo zonna ATM zo zonna oyinza okujjukira abakazi tugonda obi obeera n'omuntu ayongera okukumanya omwabiza ebyama byo ayinza okuvaawo nga ATM yagifuna dda amanya akagondiyo piniyo n'agenda nakuba black aye nakublock n'otaddamu namulaba Dubai osobola okwekweka omanyi okwekweka nga toli mukyakaze osobola okuva e Dubai n'ogenda eyo lasubuka imobaale nosirika n'otandika obulamu obulala baba nasitula amasimu ge nasitula passport ye ne visa ate bwakitwala agenda gizanyirako emizanyo kati oba osuubira ki ekigenda okuddako si kwongera kuvuganya mu Uganda babakwata bulijjo mu misango for example nga bwe nkikunnyonnyodde nti bazi nasimanyi nnyo okwogera nga baazina nga bw'okiraba nti bwe nkikugambye nti omuntu asobola okugenda n'ayingira mu kazimbe n'akuba omuntu akimanya yakubye omusimbi azze mukuba asobola okulekawo passport oba photocopy ze balina mu nsawo nobeera linki bo banoonya ne banoonya ggwe bakikozesa nnyo naye ne weebuuza passport eyo yagijjawa oba photocopy ya passport eno yagijjawa nga ya muna Uganda naye ne bazirekawo nga 3 nga bamaze okuza omusango bayinza okulekerako obuntu obulalalala obulaga nti no basudde ebisule by mistake kitegeeza agenda kunoonya muna Uganda si mu Nigeria kugamba ebikolwa bingi nnyo ebyongedde okwonoona Dubai bingi nnyo abaana tebayagala kukola abaana bagala ssente ez'obwereere kati kyekimaliriza Dubai yonna yonna nga omusajja alimu muwase kyenyinza okukakasa oba okugamba kizibu obudde buno omusajja ali mu Dubai nga yawasa bonna bawase nga bw'obalaba abeemulisa ku intaneti bakola ki bonna bawase bali mu bufumbo bafumbo kati kyekiri e Dubai nti omukazi yaliza okuba nga muyiiya nnyo nashimba bamanyi mbeera mu kizigo nendeekana nti nzifuna bali kushuwa nti nzifuna baba kushuwa nti ozifuna najja nakwezingako nakwetega nakuza up and down alabe nga akuwangula era otaba muyaaye nnyo kati ngaffe abalabyeko amaliriza kukubya ebbusu katono kale kusema official kwoli tukweza kubanga ate otwegaseeko emboozi
bye bino by'olina okumanya naddala gwe tulabira mu nsi yonna gy'otulabira mu Kongo badde olina ekirowoozo ky'okugenda ku kyeyo emboozi yono nga bw'agyogedde emboozi y'okuddungu nno efaanagana kubanga n'amannya g'ebifo ebimu gafaanagana kati nze akayembe ate nakawulirira kata akayembe nakiwulirira kata ekigambo kikubo nakiwulirira kata kati ogenda wulira nga vices zikolaki ezimu z'abawalabu zeriraanye giyina emizizo egimu kyobala gwe bati boating e Dubai era omusanga kata oba mugoba e Dubai ng'addako kata bwegaana ng'addako Take wegana ng'addako China bwe batyo kuba omukulu w'ekyo tatuula gubanga muzimu. Njagala twogere katono nnyo ku okutandika business eri authentic mu Dubai nga onaga nti Nasha ali Dubai atabula kizigo oli ayinayo kino kitwalira ki buzibu ki obukiri mu kyapcha kiri expensive nnyo ddala kitandikira ddala kubanga oyina Emirates ID costing okutandikira kuwaayo omusaayi gwo ne bakukebera omubiri gwo gwonna nekitwala obudde ne bakebera ne bakakuwa ID eyo yesookerwako kati ne bakabagamba nga bonoga masasula KCC URA kijiramu ebintu bingi ogamba nti otereze business e Dubai kyovala abantu balemererwa bangi nnyo balaba n'agamba ngenda kuleeta wano travel company yange nkole ki ngenda kuleeta wano travel company yange etandika okubeerawo nemulemerera kyovala abantu abavaayo bangi ojo balaba company wazirabako express waliwo ene yali munje bakyayiningamu ne Douglas wagiraba ziba nyingi naye nga zonna tezina license ze kubba kati for example Dubai yo traveling company yonna gyolabayo nga ya muna Uganda ebeze kubba oyina okubeera kini nnyo bagenda kubba ki because okola visa tugeze visa y'emyaka 2 eri ku milioni 10 ku milioni 8 wakati wa milioni 10 ne milioni 8 buli omu yalina sente ze za 7 kitegeeza bwenzi kujjako abasinga gamba mpaka ekitundu ojjamu wa milioni 5 ngagamba banasogenda mu mpanga process ekoze ki ewedde abasinga kye bakolerako okwanguyiza omwana hali natwala sente zakambe visa tenafuluma remember so okubanga okoze visa eyo ng'obadde ku visa zaffe zino ez'emyezi 2 zebatterawo otadde mu milioni 2 kitundu otadde mu visa ya myezi 2 ogamba nzitaddemu kankwalina zino milioni 5 ziwegunda nage process kubajjukira batandise process nga ntuufu bayinza okuwa emyezi 4 nga bamaliriza byebeetega nga tebanaakuteeka mu university kati tebeeza sente ezo zikutte oziwadde omuntu atandise kubuzabuza olaba bwogenda mu university okitegeera kampani tezibeera registered kyovola bakeera ku makya n'olaba nga bazitaddewo kati waliwo babeerawo nga Dubai ina kampani nga 8 kati obudde bunyaka ezoba nga yo kampani nga 2 bakola ne bakozesa ba tiktokers bano ne balanga ne bafunayo Uganda ne trending nga bavayo ne baganga kadagala situkuli registarinze ne baleeta aviator ne baleeta gundi okitegeera ne bagalawo omulundi gumu mwina ne musigala mu bbanga gabadde balanza bamusuddewo wala n'abaana bennyini bebalanza bennyini tebabakolera visa ekyo badde okimanyi ti abaana bennyini bebakuba obulanga abo abanga abayitalina visa ya myaka 2 nabo bennyini tebabakolera visa okuwolabira obubbi obuli awo obusookerwako omwana n'abeerawo ng'alanga visa ya milioni 2 naye nga tebasobola kuzikwata ye yennyini omulanzi gimukolera ate nga balangidde emitwalo 5 n'aleekaana jjukira kino kintu kya tiktok olaba abana tiktok we babeerera olusi mu bizibu bye batamanyi n'olanga omwana abadde eri abonaabona akutta akasente kaake evudde yataddeyo visa naye agitaddeyo because Saimo ye yalanze n'ogiteekayo ne bagibba kampani nyingi nnyo zivuddeyo tezikyaliwo zikeera ku makyera oba omuntu ayagala nnyo kyobola abaana bonna bagala okubba essaawa zino bali mu visa kyobola okenkola omuntu wa visa ayina nga gyafunamu sente mangu because agenda kukolerayo abantu 5 ababiri ababbi agamba bakoze rejection ate bagamba bya reject nga sente bazikuddiza waliwo abaana batabimanyi genda mu system kukebera waliwo abaana baleeyo nga bakajja mu Dubai tebabitegeera waliwo ali mu kuleeta muganda waali Kadama ali eri yalabye omuntu ng'alanga naye Kadama ali mu kiyumba tasobola kufuluma naye alina sente ze asobola sindika ku mobile money oba n'agamba owaka n'azimusindikira kitegeezo ojja sindika sente ezo ku nnamba gy'olabye gundi alanga tolina budde bugenda kujja kaya nakunoonya kampani gundi agamba kampani sijja wawa sente zo wawanza sente zo kwegana ne mumaliza nga mwena mugudde sente z'okutegwa ali mu kiyumba obonaabono yagala kuleeta muganda wali e Uganda jjukira muganda watalina watandikira kunoonyereza nawe ali mu kiyumba tebakuta ezo sente ziba zibbiddwa ezo ate bazibba nnyo ogenda ku visa change abaana obalaba badde babonaabona
batukola visa kyenyino ga ngenze Oman ngenze Bahrain visa eyo ng'ogikyusa kuba luli twazikyusizangawo ng'otuddaawo naye bakikyusaamu ng'era abanauganda tebagikyusa tebakyafuluma nga emisango giyitiridde ne basalawo nti olina okufulumanga kyo kyolaba osi national journey ennaku bbiri ne nga kankyusa visa yange nga bwe ndaba ne ku dduuka yange naye luli twabeeranga wooli ng'obeera wooli n'oweereza ne bakutalayo mu system nga totambudde kati bagenda kulaba nga abaana tebakyakiriko kati ne basalawo nti oyinwanga okufuluma kati abaana bangi nnyo bakaaba ne bamalayo wiiki 3 ne bamalayo omwezi ne bamalayo ennaku 5 jjukira wagenda tolina ssente okutte miliyoni 2.5 oba 2 oziwadde omuntu terayo visa ng'ogenze Oman olina okulinda oli ateekayo visa efuluma akole ki jjukira visa omuntu omutuufu asobola okufulumiza visa mu ssaawa ekyo omuntu omutuufu bw'eba eddireyinze nnyo like weekend nti its Friday to Sunday weekend ennaku 3 pakati weekend bagyonna ennaku 3 n'ogumeza ennaku ate nga abaana kati bakitegeera wamanya nti no visa ye egenda kugwako Friday agitekayo lwaku 3 before bakanakavuyo tekanaba kujja waka weekend ti omuntu asobola okwesettinga olwokusatu omutuufu n'olwokuna bakuwadde visa kati abaana bamaliriza nga bagenze omwana nga sente yaziridde takwatiddwa yadde ekisanga ate Munnayuganda munno n'obeera eyo tebatwala yadde n'ekikumi ky'okulya jjukira omanyi visa efulumira 1 hour ekyo nnyo olunaku lulamba omwana n'akuleka n'obeera eyo n'obonaabona it's either ogenda kumaliriza ozze Uganda ng'osabye Uganda sente esale tiketi odde wano oba okwate sente endala owate owa visa omulala naye jjukiraga nti olina yadde blanket ate oba mu kisaawe kati ebyo byonna byongedde okuttattana era abamu bamaliriza bagenze ku poliisi oyo naye ajja muloopa bamaliriza bagambye ono yanzibye passport abaana babatekayo ne passport nti agenda kufunira mulimu befudde ba bulooka nategeza poliisi egenda kujja gasanga Abayuganda bebakoze olukyankalano ate Dubai tebayagala bintu bya lukyankalano nakuyomba kitegeeza babatisse babatutte ku poliisi kesi zigenda kugira mu Bannayuganda kati emize emiyitirivu mugenze mukayemba okunywa mukayanidde omusajja mwekubye mwewadde ecupa mweyuzizza kugenda kuba gubayitira ambulance kesi egenda kumaliriza ngera mu Uganda akayembe mufunye obutakkaanya oluusi omukazi n'omusajja bafunye obutakkaanya omusajja yakwanye nga bwe gambye nti babawasa kitegeeza akayembe bagenda kakuba bakamalewo okitegeera byonna byongera okutatana Omunnayuganda era mu bufunze omuntu yenna abadde nga tanaba kulinnya nnyonyi genda Dubai olina miliyoni zo 5 miliyoni 10 tandika nekyo tandise nasofu nekyokola Dubai nzibu Dubai yakambuwadde it's either ogenda kuba okukikuba oboneebona olaaye oba ogenda kubba. Thank you. Ndowooza ekibakutteko anjagadde tutandikireko awo okusobola okuyamba ku mwana oyo ali eyo. Omanyi buli woobeera e Kampala wano muganda wange ng'ebintu tebitambula buli kimu kyolaba oba okirabamu essuubi kimu oba okirabamu essuubi. Kale anine Nashiglono wookomeddewo e Kampala wano ng'erinnya waakamala okulyekolera nga buli omu agamba yoyo Nashi waffe kyuma kya mudaaki yayogera ekigambo kyaffe ne kigguka. Naye byewakola abimanya wamanya amaanyi gaabyo ku mutimbagano muno. Eyo stand nammwe temwagibuuka. Ayi nga tonnagende. How did the two of you meet? Ebyo byaffe nze naye ebyo byaffe byabagana tebituttulwa. Naye nga damali mweyagala. Ebyokogera kati nina bitono ddala. None kinonga soko ove kubiri biwayogera ebiwawaza amatu. Sina kye nayogera. Sina ze nayogera audio zaatoloka butolosi era mwana wanalina gwenzigamba nezitoloka butolosi olugambo ne lujja. Eyo sokoleko okwewozaako. Point ya naye sigenda kujja wano. Kutanga kubuuza kujinyira musajja munnange. Sina wenfuniramu. But point is mwabiri bedda mwali baddeko boyfriend and girlfriend. Nebigwawo. Ninga mwali mweyagaddeko. Tuli ba mukwano. Vakati kimuli ndi ku past kati. Anti omuntu yena atakutika kompyuta taba bbaawo. Mweyagalako. Omuntu yena atakutika kompyuta taba bbaawo. Kyo nange kikkiriza. Mweyagalako. Anti nga bwe nkikugambye. Si mwewasaako. Bibiri byanjawulo. Okwewasaako n'okweyagalako biba byanjawulo. Era omuntu kokubiriza dde wansi muba mweyagala. Wali ogenze mu kivulu. Abagala basinkana mu nsonga nnyingi nnyo abantu wangi nnyo. Nante era promoter abaako ebifo byasangamu abantu. Wali ogenze mu bino ebivulu bya Spark byatambulanga. Yatambulanga n'abakyala bendika. Yatambulanga yeetisse.
omusanga n'ogamba buli muntu aba n'ebigendera bye ebyokugwa mu mukwano munoga kali kasutanfu nnyo nebivulumbi maze buli wanaaranganga ngenda Simon nze ndi mukazi mukozi kyensobola okugamba simala gatambula bwentyo osanga nagenda nga kunyumirwa naye sigamba nti osogenda nolondola omuntu omukulu kangene mulondole akutte ino kiba kitegeeza oli idol siri idol ndeka naye nga mwali mweyagala si bino kwegwako lumu kakerekera kiyitanga kifuyifuyi ze sibitegeera kiyifuyifu bwekyobamanya n'ebigambo ebyaliwo oli yanyanyumisa mboozi baku bigambo byeyayogera ebyo sina kyembyagaza nze njogera ku mukwano gwammwe ababiri mwali mweyagala oli mukwano gwange ate alibera mukwano gwange paka kati ki bamu ebyo musajja kandi katumanyi amayinja ganyu mukasuka ng'oli bweru ekyo kyenagamba abantu nti okuvumavuma naye Museveni jangu omuvumireko Kampala ojjo mmanya nti muzibu tewali bya Museveni byawo kakati naye wali eri ng'okimanyi weetaagawo essaawa 5 tuukawo ate ukinga tingo otya kati watumyewe Kampala oli wa face kutya ate kutya ki yandeeta yeyangamba nkomewo Dubai bangoba nakomawo kuba nalina okukomawo era ensonga zange mwaziwulira omukozi yadduka n'alesuula omwana wange mu nnyumba nalina okukomawo ndeera omwana kyeva mulaba omwana nkola naye kati zijja nenkola n'omwana wange nenzigala ennyumba yange nenkola n'omwana wange because omukozi yali amusuddewo kyekyankomyawo ndabirira omwana omukazi nena ne woba okola sente mmeka oba okolerera mwana kati omwana waba tali happy kitegeezo ojja kujja omulabirire tewali byagamba mbw ate oba owala ate oba okumpi nedda si we biba kyekiba kyankalani mukwano yali takyakuwa gumala yali agushe yalinga nnyo baŋŋamba abakazi abamaaso temukkutalaavu wali tokkutalaavu kireka nali mu minsinga nga tomulaba w'omwagalidde oba okitegera ekintu ekyo kati twogerewo singa oba ofunye omusajjawo ng'omusajjawo azze mu bulamu bwo oba omwagaza kiki oba oyagala mu musajjawo nga nkuwadde essajja nga bw'oliraba eri emabega wa kamera ndikwasizza biki by'oba olisuubiramu era singa tobirifunamu otambulirawo omusimbi omukwano ne time exactly omukazi naba aliwo kuweebwa kikiri kyembadde nkugamba kukiri e Dubai kitegeera nti bannange omukazi ne bw'aba ayina ssente mmeka ne waba ayingiza buwumbi n'abo abakazi abaakola abamama baffe abaakola abali mu ssente empitirivu ennyo bannange omusajja waakeeranga ku makya buli lunaku ng'alekeeza akameza olabanga omukazi afukamira naye kyo kimufukamisa kuba bamuwadde omukazi yenna aliwo okuweebwa omusajja atakuwa ssente taba musajja ssente abamusajja jasaba tatuukiridde abasajja tebaliimu bika ebika by'abasajja bingi ebyo so ssente obudde naki n'omukwano bw'oyogera ku kigambo omukwano kiki otegeeza mu mukwano gwe ekigambo omukwano kitegeera otya Simon buli omu akitegeera bubwe nze omukwano kyemmanyi mu mukwano kwe kubeera ne mukwano gwange ng'ali awo mu mukwano walalabyeko omwami oyo ng'avuddeyo n'afuna wantimba singa yalina omukwano oba singa twali mu mukwano oyagala platinum muganda wa platform naabo si bwe kiri ati si bwe kiri ekyo naye newoba n'omusajja nga mulema alina obba nga akwenyumirizaamu bw'oba bbaawe teyakutimbako anti ekyeggamba kyobadde ongamba nti bbaawo kigambe si bbaa wange kati ndi mukuddamu wali olabeko nga nina wantadde nti ndi mukazi we bati mwali mukyali mu process ya myaka 5 life is a process jukira nawe obadde otambula ng'ozungazunga kati ng'akyalina obudde obw'okwetegereza okuzunga kungi kuba nzungidde emyaka nga 9 nga nzunga so ekyo si kipya mu myaka 5 gye mwamala mu mukwano mu myaka 9 gy'omaze mu kuzunga wali mu mukwano naye emyaka 5 yakusanga wakazungira ena si kuzunga era kuzunga oba okubya ennyo gwenolowooza gwasanze mu trek eyo ya myaka ena yakutereze mu 5 so nga tuze on the serious note omukwano oyagala musajja akwenyumirizaamu of course haji nakyo kikulu
oba tewategeera lwolwo manya abakazi b'ebbali temubanga ba mu nnyumba alina w'omu nnyumba yupajjayo mukazi gwe yawatugire nabekaka simulabangako tawasinzako nga wasizza ate era kwejo emyaka naye waliwo kitegeeza ndi waliwo yakusinga ensumika bali abakazi abakadde nawe bayoola talina era ekuba bawala nze embukuuli nze embooko nze ekisunsu nze malayika ate ne bakulekawo tebena bye bandekawo tebalina bye bandekawo ani yandekawo omusajja yagamba ono azungira mu ddungu kamuleke kanfuna ono anaabeerawo awo saagala kwogera ku bantu abo nze bwe batyo omusajja yakuyisa bubi talina bye yampisa bubi talina nakulekawo n'awasa omulala yamanyi oba wase era ne kati awase paka awase batugamba omusajja batuuka mu myaka 47 oba 45 atuuka n'akoowa nanti nkimanyi naye negaya omusajja atuuka mu myaka 45 oba 47 atuuka n'akoowa naye ajja tuukera akoowe naye ndabanga amusubwamu abula bannange tekisoboka mulaba buli lunaku tosaana tunula mu kamera mulaba buli lunaku nina we mulaba yetava ku TV kituufu nina we mulaba ne face to face buli lunaku mulengera kale okulaba kitegeeza mwogedde naye mulaba buli lunaku katulaki mba mu misinga naye bajja alina mukulaba omukwana aguyina omwami oyo era bwenna bagenda okwewandiisa oba abeewandiisa omukwano gusuubire alina mulaba musajja alina omukwano waliwo omusajja nze gubanyumizaako kazi yange mbona omusajja oli alina omukwano okumanya alina omukwano oli akomba n'obugere bajjo ki ekikakasa nti alina omukwano era naye abukomba bajjo si mukombi wa bugere alina kyanoonya anti alina omukwano ati naye kyeŋŋambye nti wabukwatako oyinza okulowooza agenda kukamalawo ojjayo n'omuwola naye kale omuntu alina omukwano otuuka otya ate omuleka communication kirabika nga temwogera bulungi bayali takwesiga omanyi n'omukazi atabeerawo kiwala kimyufu noga kati kibeera nani nakyogamba nti ngayo bwova e Kampala bwobadde bwotyo nomalako Dubai bwotyo ddala kati nze muntu abeerawo nembeerawo niwegiba myaka 5 nga sirowooza ku kintu kye bayita musajja kadde mwako nze muntu abeerawo niwegiba myaka 5 oba 3 nga sirowooza ku kintu kye bayita musajja obeerawo otya tofuna buzibu bwa ndwadde za mugongo nga mbufuna ntya mama gomala banga nze nakulabiddewo entuula nga tosobola kubeerawo kakati munno wuuli alabika kati era ne kati awulira asuwa ayagala kuddawa omwana wattu mubuuze waali abasajja abo baleke nakigulonze mwewuunya ekitonde musajja kiwe ekitiibwa era ne bba wange akimanyi ne waaba ku mulimu mukubiro waaye mwamiso eno balandiroodi babanja agirinyirawo eyangu abasajja kigambo basajja kireke naawe kiwe ekitiibwa kirala nzira nakigula omwewuunya oyo emyaka 5 nejayogedde mitono ngangwa ku bidongo oba oyita wabi kati nze nina obuzibu bwange emotoka yange buli kaseera ngikola kibampa kya wano wansi naye kyenneerabira nti nze nkola kibampa sikyusa kkubo wenkola ki oyita nze nkanya kutereeza kibampa nenza nenkikuba mu kinnya kye ntuusa ogenda mu muzikiti muganda wange soko muguze musajja wamugjawa kyenina kati okuyitirwa gwowo wamugjawa wange katonda yamukola omu ki ekyenjawulo mu bbaawo kyalina owange alimu byonna omusajja owange alimu byonna totubuya bimulimu kuba ebimulimu buli otandisa tunyonyola bya ekyenjawulo ekisooka wakabiri wakitalo ye nga ye oli ku buliri buli kimu kati obuliri n'oyo wakabiri nzo lipooti nsiiba nzifuna ekyokubiri ssente omusajja owange ata ssente agaba ssente kiyitibwa nti ssente oli bw'oyogera ku ssente oli mu ssente mmeka bw'oyogera ku ssente yaziinya oli mu lwenji ya ssente mmeka nze nganze
bwe njagala ssente awo tuli mu range ya ssente meka oba ontegedde sikitegedde bulungi nti bw'ogamba nti ampa ssente otuli mu ssente kinti bwe njagala yeetaana azimpa oli mu ssente mmeka ssente tuba twogera ssente tutwogerako obwo buswazi bwa kulya kyetuyita ssente kubanga osula bulungi ng'oli mu nnyumba nga nayo yiyo eggaali gy'ovuga eggaali gyenvuga togirabye gonna maanyi ge aliyo ogirabye yakwaiti abasajja abakola ebyo ebintu batono nnyo miliyoni nga 7 naye ngaebyo byonna biri awo abasajja bambi abalabirira sometimes abakazi nga nashiguro bwagambye nti amala emyaka nga 5 nga talabye ku musajja n'olumu nasha ayinza okuba abasajja omusajja yenna ng'agaba ssente yeetaaga kitiibwa kirala kyonna nze era omwami owange simanyi nakyo oyinza kuŋŋamba nze kirala ne bw'ojja ng'ofaanana otamala kukupima n'enkutula naye nga gwe tolina gy'ontwala oba okitegeera Simon kakati ng'ovudde ku bigambo byona ebitalina makulu alimba biri serious naye ku mutima ekikyufu akimanyi nashibira tusabbera myaka 5 n'enki kale 3 neweba wiiki obadde otya wiiki nze mbera ku kyeyo kati maze ebbanga ki nga togira saagala kwogera ku ebyo kuba ndudde yabadde naawe abagamba ne bannanga abakazi nga babi sirina gwe mbeera naye kati tambala sirina tekati sikyayagala nawumuzza abali mu comment section ngo inawe wamulabyeko teeka amanyi abana baba ne bwino okutambulako ntambulira mujja kunsanga eno munsanga eno nze muntu abeera ne vibe nze muntu abeera n'emikwano n'ensanyuka abantu banda banyo n'abavubuka n'emikwano egyo nembeera nga mbeera nnyo nawe ya Dubai emikwano gyange bamanyire emmeeza yange ejja naye nze ndiko omukazi abasigadde nga bavubuka bagyetoolodde ne tunywa ne tusanyuka mukwano because tubeerawo ne tuseka ne tusanyuka ne tuzina ne tukola ki tosobola kuŋŋamba nti atujja kusigala ng'oyagala basajja ojja kuba obagazaaki oba okitegeera obeerawo ng'oli happy ngumanyi naye waliwo ekituuka ekisaana n'ogamba kati mpumudde bweba bidongo kimala oli bwalijja abasajja otera basanga wali wagambye nti otomedde otera basanga wa oyinza okuba basanga mu bifo bikyamu otera basanga bwojjukiramu kati bajjo muleke oyo muntu wabivulu otera basanga sa mabaala naye omanyi nti omusajja gwe yalinga wakubiri mu bulamu bwange ne muggulu bamalayika bagenze ku buleeke obadde otya ebintu binyigano bibeera serious kabula kata bajja atwala embuziyo n'okugitwala yayika yagitwala kuba omusajja omutajjaako mbuzi ya mukazi kisinziira bbanga babiri kisinziira bbanga ki bajjo yali wakubiri oba tolina feelings nga wetaaga kaddagala kazibukula bisuwa ate ebyo byenkoleramu ddala bisobola okunnema okwekolako just waliwo omuntu wotuka n'ogamba nkooye okubeera disappointed nkooye okulaba kino n'ogamba tewali byakundisappoint akasa nafuna omulimu gwange ogw'ebizigo gwanyamba ku bintu bingi nyinyuka nkooye omala okukoowa ng'okooye nodda ku live n'ovaako otunze byotunze bakusakase mu butuufu oba oyagala kimu oba togenzeeko wantu kutuulako kulya kifi kyankoko na cupa ya soda kitegeeza ojja genda mu buliri katono lowooza odye ku musajja oba owulira ekintu ekyo ogenda kumaliriza oyoza ekintu kimu bannange naligenza Uganda nendaba ku mwana wange oba omukozi ali kuki bali kuki mu nnyumba kyoba olowoozaako kyokka kimwatuukako lwaki wakituukako ki kye twatuukako twali tulina bye tuyisaawo byayitawo bw'obadde okimanyi tunakola twakola factory oba temunagimanya sayima kyogana tumanyi ku factory tulina factory gye twali tulaunchinga era mugenda kolayo obudde bonna ng'egguddewo saagala nagimulaunchingira kubanga ye yagikola erudde ndemaze emyezi nga 6 so twali tulina okugiraga abantu basobola tuwagira bajje mu bungi kiki nakola twali tulanga factory yaffe ng'ovudde ku baana bemuzadde abo mulembe gwo abasajja abasinga babatayiridde bukulu twali twogera ku kya factory golako nga simutayirire
kati lwaki oyogera by'otamanyi ati nsi kunyonyola embeera bwe yali kati mutayirire of course kati mu byonna waki mwasalawo okuyitaawo we wali wagenda obba w'amatu amawulire gaali mangi agayitingana nga tulina okuleeta ekintu ekigenda ate okugula abantu amatu buto ng'amawulire gaali mangi eno Alaini eno Bagundi eno gundi asiyaze gundi twali tulina oleeta ekintu ekisobola okulaba nga factory yaffe eggulawo ng'emanyikiddwa nene nno ddala nga ziddala era ojja giwulira bajjo maize bira yes ekimere mu kifo etaagala ini anti kugambye ngera bwe nkugambye twali tunonya ekintu ekigambo kyesobola okukozesa kampani eno weeba egguddewo factory eno weeba egguddewo etuyambeko okukola bakusibako ekyobwamalaaya ebyo bya bulijjo okuba omukazi yenalina abeera malaaya kyembadde mmanyi omukazi yenalina waba yebaka n'omusajja asukkamu omu abeera malaaya lwakubanza yakinsalako nti sitera kwebakabaka n'abasajja nga begamba ekisobola okuntwalira emyaka 5 kwesatu saagala mba n'ebyokola bingi ebinfuula ebinzijjako okwagala nga bwegambye tobeeraawo n'oyiika olutiko nga jasinaye tomanyi lwaki olutiko lukuyiise nze atalina mpewo za kika ki ekinjiyo olutiko oyo omulaba era ayiikayiika era omulaba ogenda owulira ng'okankana abantu laafunne bakozesa ebi n'ogenda owulira ng'okankana omanyi kozi nga mpewo za kika omanyi ne sex ali addiction kale omuntu nga wamala essaawa nga tamufunye ng'akankana bw'ati amaaso ne gamumyuka n'owulira nga empewo ekuyitaayitamu omutwe gukuluma amaaso gamyukirira kale singa oba oli mulaavu ofuna bubonero kikale naawe sibisobola nabijjukira kuba ndudde nga begambye nti ndesobola nabijjukira neetaaga okunyiga obuswate nsooka onjjukira ebintu bwe biti kale omusajja ayagala okweŋŋanga kale essaawa zino akumyewo Kampala wano alina kubanga alina ssente okitegedde era omusajja nga alinamu ku ssente kuba ne gyojja waliyo ssente ng'ebiri gye gibeera bwawo ebiri egitaliisa na mukozi yekka nga tezitaliisa mwana na mukozi waka oyagala omusajja nga ali mu lengi ya ssente nga mmeka sizze kubanoonya nze nina omusajja bwe yavayo nabagamba nkyayo tuwagalana nze mbagambye twali tutunda buwunga bwaffe era ebimu tukamugenda tandika obiraba nga bisapulayinga mubadde mutya bebi wange omulungi bebi wange omulungi nkumisinga nnyo nkwagala nnyo era bangambye mulwadde Allah akusuusa obulwadde obukuluma kati ndowooza olaba kati singa gwali awo gwali ku butunda gwaseesa ate kati ndabirira mwana nina okukola ku dduuka nate nagenda atya ku kitanda kati bali abakyala bakole mulimu ki bali ate bamulabirire bali booze amasuuka omulala alabire alabe omusawo nti ataddeko eccupa omulala akole ki kati gwe n'osigaza mulimu ki sigwa kuba nti okuza abaana tomenya nti omenya tosobola mumulabirira kakati gwe omusajja oyagala akufune mungi baana bawala kwebuzaabuza nze nikimuli kye ndikimuli era mpita fulaawa kulabako nti muzigo ofaananya omwana eyafuna akawunga n'agenda n'alina na KFC oba otegedde ekintu ekyo ali akawunga ke nga bw'atunuulira ku KFC kati bajjayo afunayo awo ekikyala kyo n'atunuulira ggwe oba okitegedde abeera mu buliriri naye ng'ayita linnya lyo okitegedde abantu no babitwala nno bya siriyasi nga bakusabula ne ngamba nno olaba bano nze no sayimola nasooka olaba ebyo ebintu olaba ebintu wamanyirawo nti sitanti kubanga kitegererawo kubanga oyo mumanyi ne waba ayogera n'oli nalinga mpulira sitanti ekyembuuza ekigambo kyeyamumokkolako kyetaago sitanawuliramu grain mira netegerawo kubanga kampani eyo ngimanyiiko gye bagenda okugulawo siyalekaleka kunkubya muganda wange sirina bujulizi bwonna naye nze sisobola kuba nabwo naye nze nasooka okulaba ezo video saatawana namukubira kuba nali kasita nawuliramu ekyo nemmanya bano balina ke bayisaawo saatawana ngenda okulaba abaana bamusabula babitwala nti bya serious naye nga nze nali namaze dde okwebuusa kubanga abo mbamanyi omusajja alina bajjogola bayinza obutalabirira baana bajjonze gwe mmanyi ninga omwana yafaanana nnyo taata we neka mwatwala obudde yafangayo nnyo ngera wegambye nayagalwa nnyo banjagalwa nnyo
yafanga nnyo bagamba afuddeyo gwafaanana nnyo bagamba omwana okufaana taata we taata alina obanga concentration y'amaanyi yes kati yaconcentratinga okitegeera kino kitulekawo nga abazadde katonda serious no kitulekawo nga abazadde siganye business gyeziri naye abazadde okwerangiriŋŋana ebintu ebigenda osigala ku social media ani yasooka okulangira ani whoever mwena kati side zonna tulina side zaazo gweoli malaaya oli simutayirire kati gweolina okutwala era olina ebbanga olina ekinene nnyo okweproving ojja kuba oliawo oli agambe kakati meka onzijemu kijja kuwa obuzibu okolaki okunzijamu ki and because bakuteekako ekigambo ekinene ojja kuba oliawo essajja lipage ligambe kakati nakimeka bw'obanga bwe nkunyonyodde bwe muba munaamala okukwata abantu obwongo oba okwagala amawulire abantu bavayo bujjo ngenda kwogera ekintu kino nkusabule naye njagala kutunda page yo okikiriza oba okigaana okitegeera kakitwale bwoti kale nashiguloyo ono of course emboozi zibadde nnyingi ndowooza nti kamunoonyeeko wano okudduka mukolaki tutunda ebizigo by'abakyala abalina embalabe olususu be lutabuseeko abagala okweruka abagala okubalansinga sikini zaabwe olina mugaba oyagala kugejo oyagala kogga byonna bwe bityo naye ngaokusinga tuspecializinze mu sikini ngera bondaba omuntu ovayo ng'otukula okuseerero kigwamu akiveemu nga tayeruseeko kitundu oba okitegedde ogenda vaayo ng'olinga omuzungu tulina obuzibu oyambula omwana abaana obubina buddugavu n'ogamba laawo abalina gye bajja agazigozigo naye guno omulembe oba obyososokera neeno mu mbalakaso gyosooka okukyamula waliwo bino wano neiba wa wano n'akabina waba wazibu we wasooka okuteerera ng'oze wa nash kwosookera bana ebbina eryeru nga linyuma waliwo omunaffe gwe twabeeranga naye ng'omubuuza lwaki oyambala patula eziraga akabina nanti keeru atunda ayolesa babasajja abamanyifu abakazi abeerusa tuba n'obubina obuddugavu kati akange nyamba eddala zino patula ezika akabina wabweru omuntu amanye nti akakange keeru ekigere kino kiri resistant to disease ekyagaana okukwata balina gye bajja ebizigo naye obazi wa nash glow osobola ofuna ekizigo nekikubalansinga bulungi nekikulabisa bulungi nnyo ddala okutuuka kweri waliwo stage gye naliko nga nyirira nga ndi muzungu nga ate bampita alubino omanya bana nti basobola kukkiriza nali muzungu nga nfukire ddala muzungu naye ebizigo nengenda nga mbikeendeza nga buli omu ayogera nash kino nensala ku bizigo netandika okuba nga kati ngenda nga myezi 2 nabikendeezako nensigala ku eno kala naye ekyengezaako kukulaga nsobola okuteekako erirevu nobanga omuzungu gomuzungu n'omuwalabu tebayawula nze mbadde mbeere Dubai naye nga omuntu alawo okumanya nti ndi Munnayuganda tamanyi ng'oli Abasudani nga ndi muzungu ng'omuwalabu tufaananya kala era nga n'omuzungu bwansanga tabuuza Munnayuganda mbuuza nga ayogera n'omuzungu munne naye nga kiba kikizigo nga tumaliriza bagamba ebizigo byammwe ebyo bibakolodingiza binyogoza kituufu kifu nnyo ddala era wawulira omusajja nga mpanaga abane omwana yawooma kyebula nakomawo gumu 2 3 omwana yabuguma singa byali bwe bityo nga bizigo yali badde mpaana bwatyo ntwala ekyo ng'ekyokulabirako oba wamutega pako angaye mbina kojoka pako kawato pako ogitekayo otya pako nga nnene bulala oba osindika mwana pako ebeera kumpi awo nagati gokanya kuyiwe pako eno bwoti ng'olwekwokya teyokya mbugo gabaga bugumira bugumirizi ene wantu nga waba wawere tewajja baba bya pako sikiwulirangako ekyo taddewo kiteeke wabula kale bane mubeere bulungi ebigambo bibisembayo tumalirize ne baddu bakulaba bakasoma banga balungi ndi Uganda kati wendi nnyo ddala I can't see you oboddayo wendi era nga webibeera tosobola kusula bizinensi yeeri nja kubeera nga bwembadde bwembeera wano bwembeera no bwembeera eri kyenyongera okwongera okubajjukiza bakasoma banga balungi essimu baginzibyeko yabaddemu enamba yaffe ya Airtel era twaze ku nnamba eno gyengenda okubasomera eri 07 6 52 56 enamba eyo gyogenda okubako gwali e Uganda WhatsApp zasigaddewo essimu eyabuze yadde ya calling ebeera wano ku dduuka eyatubuzeeko mujje mumpagire mujje munsupportinge mujje tunyumyemu mujje buli kimu kijja kusoboka kubanga wendi nakomyewo buli kimu ngenda kitereeza abali e Dubai mbagala nnyo obudde bonna era mujja kuba mundaba wendi ne wesiri ebintu biba bitambula mugule ebizigo munyirire mulabike bulungi bannange guno omulembe gwagulabika bulungi omuwala n'omulenzi mulaba embeera ennaku zino osanga omwana omulenzi ng'atukula ate abalenzi kati mwefeeko nnyo
nga muwasiwa nga munyirira ogenda wetegekera obufumbo bwo wetegekera obufumbo kuba timufumbirwa ate kati tunakola ki jange wanasha kwa ekizigo ky'abasajja weekiri bakuwasenga n'omusana n'omwana mwala akututalaba ogenda ogondere mu bufumbo oba okitegeera nti kati mwakkiriza okuwasibwa katubawase kababawase nze lwakuba siriimu njagala haji nanga ntwale mere bulungi tumba